kale Museveni no yandibanga atidde akalulu ke kawempe. Museveni atandikiddewo okulaga obutiitizi ate munange ku kalulu ke kawempe. Onako olwaliro amagye gaye ku kitebe. Museveni yakimanyi bulungi nnyo nti amagye ku kagayinamu essuubi. Museveni yakimanyi nti amagye ku kagayinamu essuubi. Talina bantu, talina ki. Akalulu ke kawempe Museveni asaba ali mu kusaba kagenda kuggwa ddi. Kubanga akalulu ako president yavayo nakuyogera n'okugenda nti akalulu ako kandiviirako emmanduso, kandivaako emmanduso. President yavayo n'akyogera n'agamba nti akalulu ako ak'ekawempe ako kandivaako emmanduso. Kati Museveni olunaku olwaleero akedde okuyiwa amagye okwetooloola ekibuga Kampala. Buli mulyango obwedde oguyingira n'okufuluma ekibuga Kampala gwonna guyiyeeko amagye. Ekikulaga nti omusajja ali ku bunkenke. Ekikulaga nti omusajja akola ki? Omusajja ali ku bunkenke ssaawa yonna taliwo. Kati buli kantu konna akabeerawo akeekengera. Kubanga gusooka weebuuze olunaku olwayo ku kitebe ekavule debate yebaddewo, abeesimbyewo mubalina okuweera ebirowoozo byabwe, mubalina okukakasa abantu baabwe. Naye Museveni deployment yokayoka gy'aleese. Deployment yokayoka gy'aleese kyewuunyisa. So, eyo yemu ku taktiiki ye ey'okutendeka okuteeka bannayuganda akatengo. Era mujjukire bunnyo twali tugenda mu kalulu ka 2020. Twali tugenda mu kalulu ka 2021. Mujjukire bunnyo nti yasooka na deploying ebimotoka by'amagye everywhere. N'asooka na deploying amagye. Abali mu uniform, abali mu leya, abali mu ki. Kwegamba nga agezaako okwagala okuteekawo akatengo. Ng'agezaako okulaga nti mutemena kye mutugamba. Kati gusooka weebuuze. Awo poliisi yebadde erina okubeerawo oba amagye gabadde galina okubeerawo? Awo poliisi yebadde eteekeddwa okubeerawo oba amagye gabadde gateekeddwa okubeerawo? Osooka n'okyebuuzaamu. So, omusajja ali ku bunkenke. Amawulire agali mu nkubo galaga nti ssaawa yonna Parliament yandivayo neewambibwa. Essaawa amawulire agali mu nkubo galaga nti Muhoozi nga yambibwako akabinja ka M23 akayingira eggwanga lya Uganda nga bayita Nakasongola. Bandiwamba Parliament y'eggwanga Uganda befe ennaku z'omwezi nga 10 omwezi ogujja nga tegunnaba kutuuka. Oluvannyuma lw'okuba nti kati Museveni alemeddwa okukyusa obukulembeze, alemeddwa okukola transition, mpuli kyagezaako okukola kyonna ensi ekiraba. Kakati olukuwa oluteeketeeka obulungi ennyo lwe bagezaako okufumba naye ng'olulina kutandikira mu Parliament. Mujjukire nti omukulu ono gye bwavaako emabegakawo yavaayo ne yeewera nga bwagenda okuvaayo akwate bwe yavaayo ne yeewera n'agamba nga bwagenda okujja awembe buli omu mu Parliament. Mubejjukira bulungi nnyo. Yavaayo ku mutimbagano gwe oluvannyuma lw'okuba nti Parliament yavaayo n'emuyita abeeko ebintu ebimu byannyonnyola ku ebyo ate munnange byali agenda mu maaso n'okupostinga ku mutimbagano gwe gwa X. Yavaayo n'agamba temulina buyinza mu mpita, muli babbi, okujjako nga munoonya mwena munanzi gye mbakwate mbateeke emabega w'emitayimbwa. Omanye ebiseera ebisinga omukulu ono agenda nayoga ebintu abamu ne tuwuza nti mutamiivu, naye at a certain point tuteekeddwa okuteekenga ensonga omukulu ono zavaayo okwogera ne tubitwala nti biri serious. Gye bavaako emabegakawo yavaayo n'apostinga n'agamba nti tugenda kukwata bamasinalizi bonna tubajje mu ggwanga lya Congo. Waayitawo akaseera katono nnyo mwala bamasinalizi abasinga bonna ne babakwana ne babatikka ne babazza okwaboobwe. Ekikulaga nti baali bamanyi ki ekigenda mu maaso. So kati n'okutandika okuvaayo nti Parliament agenda kuvaayo agiwambe, temukayita akantu akatono. Temukayita akantu ak'okusaga, temukayita akantu ak'omuniino. Essaawa yonna tubeere bannayuganda mubeere beerinde. Naye ffe kye twagala muveeyo mwewambe. Ffe kye twagala muveeyo mwewambe. Awo we mugenda okutegeera nti bannayuganda byonna bibadde nga mulimu okukola babadde nga babiraba bulungi. Awo we mugenda okutegeerera nti byonna bye mubadde nga mugezaako okukola eggwanga Uganda babadde nga babiraba bulungi nnyo. Mwe mukole kye mukola muveeyo mwewambe. Kitegedde bulungi nnyo. So
Museveni ali mu kutya. Mwe bannayuganda senga mukimanyi nti gavumenti ya Museveni yo already yavunda dda. Nti jasi ebulamu kuyuya buyuya nti kati amagye gennyini ge gakoze eki ge gamuwaniridde ate tali sure nti naga amagye gonna gamusapoti ngoba gali ku side ye. Just afunayo abo abatono be yeesiga abajja okusobola okumukolera kyako abajja okusobola okumukolera kyayagala. Kale then eno najja n'abateekamu akatengo najja n'akola ki? Okitegeera? Then eno najja n'abateekamu akatengo, eyo najja n'akola ki? Eyo najja n'akola ki? Naye nga in real sense n'amagye ga Uganda gakoowadde obukulembeze bwe. Museveni kennyini ne bannamagye tamanyi ani ali ku sayidi ye, tamanyi atali ku sayidi ye. Wabula bw'afuna abamukkiririzaamu n'abawa ebimotoka n'abawa emmundu ne bagenda ku street ne batandika okuteeka akatengo bannayuganda ne batandika okukola ki? Ne batandika okukola ki? Kale ojja kuwulira. International Criminal Court of Justice yafulumiza ekiwandiiko. Video tuyitadde ku mutimbagano gwa YouTube channel. Abamerika mu ggwanga lya Congo byongedde okumwonoonekera. Onaawuye kinaava mu yeebiraka. Ku mukutu kwoli genda ku YouTube channel subscribing full video eri ku YouTube channel. Link weeri mu bio. Genda ku YouTube channel subscribing oteeka notification bell. Nabagambye ku mutimbagano gwaffe guno eno ogwa YouTube twakomyewo buto. Twakomeddewo ddala kati ekintu tugenda kuba tukibawa mu full swing, mu full package. Okitegedde bulungi nnyo.